that allegation on Saturday. My son-in-law, Rwabogo, had come up without telling me. I heard that he wanted to be vice chairman of LLM Western. But why don't you ask me? Now, there's been rumors going around, you know, the president sends people. Well, now he told everyone he didn't send me. I didn't consult him because there's 2,700 candidates in the party. If each one of them is really going to do that, and I'm not discounting consultation, but I'm thinking it's very important that people, each man or woman stands at their gate. Rwabogo says the recent decision of dropping him from the race does not mean an end to his political career. I spent 2 months without seeing my children and my wife. Now I need some time to do that, but I return to work. President Museveni's detractors have in the past criticized him for promoting his son, Brigadier Muhoozi Kainerugaba, to the rank of commander of the elite force, the Special Forces Command. Muhoozi takyalina kyasobola kukola bano balina kuyita mu ngeri bannayuganda mbu nga beebase bage mbu nga mwebase Rwabogo ng'akolagana ne nnyina balina amagye agaabwe agali mu SFC nga balina ekiwayi ekyali mu SFC balinamu ne mu regular army abantu abaaka bano tambuza video kati Rwabogo already ayina emmundu oba ebyokulwanyisa ebiri mu Uganda nga babiterese ebira biri mu South Sudan gyabiterese ebyokulwanyisa ebira biri mu South Sudan kati ng'ebyokulwanyisa bino bagenda okukozesa mu kyebayita secret coup d'etat naye nga kyebadde bakikola nga public ebadde ejja kubeera court of side nga temanyi awambye yaani era kirimu interest yaani era badde bayinza okubakola nga tumutegedde ne mutandika nga Museveni tumuwonye nga ani agenda okujja yono Odrek Rwabogo ngera mba temugyeewo omuntu yenna era benyini basigaddewo kati mukulu Odrek Rwabogo Genetic Kembabazi ne muwala wammwe Patience Rwabogo mulinga ebyoya nkiddamu mulinga ebyoya by'enkoko sebisinga bangamba specify ebyoya mulinga ebyoya by'enkoko mugende muwambe ewammwe e Rwanda akaluka ino genda maaso ate nga protest vote kino badde bakikola nga tebaagala public emanye nti wagenda kubeerawo okuwamba jjukira ne Didigi yalina pulani ewamba kitaawe naye okuba nti bano bali babantu badde kuba mutadde ku ttaka kati Rwabogo babadde ne secret coup d'etat ne nnyina nazaala we ne mukazi we nga baagala kuwamba ggwanga ebyokulwanyisa biri Sudan, South Sudan wano ebira biri mu Buganda wano we babitadde Rwabogo nga nona kuwajjo Odrek Rwabogo omusezi the night dancer secretly yakunganyiza ba tiktokers nakunganya ba youtubers nakunganya ba social media influencers n'abantu bannamawulire bamanyi basobola omukola nga in case could the happenings bali bagenda okubeera ba sympathizers ate kati mubadde mugamba Museveni ebintu bimulemi kati ate within the circle bibamwambye bagenda kutereeza kati tuleke tuwoya Odrek Rwabogo ate yagira tufuala okusinziira mu bwembeera nga badde mbagambye Geneti ne mutabani Rwabogo ne muwala omulinga ebyoya by'enkoko mugenda kuwamba banyammwe mugende mukinonyerezeeko Odrek Rwabogo yesterday yabadde ne meeting alina ba tiktokers ne babasasula ba influencers ne babasasula bu TV ne mainstream media abasasudde nga kino kigenda tebabawudde kiki bagenda kukola nyamuga nti enete mutubeetaagira mujja kuba mujja nga badde bakitegese okuwamba eggwanga ng'ensi temanyi mu bannayuganda mwadde kuddita nga mugamba kyekyo Museveni bamuwambye agenze abadde agenda okujja afuta ku badde bagenda kuleeta Odrek Rwabogo abatuuleko nga muwala wa Museveni Patience ye first lady kati kino olwaleero millions za $3 eza dola mission aborted mazo zisalamu obwayi webale saalo tegedde mugeze muwambe ogisazeemu obwayi and we are to inform the international community. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And
At the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses, then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for anybody who proves to be very stubborn. I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Let Orania take over. Most of you people from the east are simply stupid. You are literally stupid. But they prefer to work with the northerners and the westerners than all of the rest. The Tumba Amara is becoming very powerful and is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. Baina olimi lwali bakozesa nga feba subjects. Mbu bakiraje. Kiri erinnya eryo. Kiraje bye baba okuntikko. Ababeera bakaga yes nga ffe tubaweereza otegedde bulungi mazima kakati be Rwabogo osuubira ng'akyava mu statement eyo ng'ajja kuba president gw'olina eddembe sikiwa omuhoozi ajja kuba president olina eddembe kubanga ntunuuliramu entegera y'Abannayuganda okujjako nga muddaabuludde mwekka mugenda kulya ku lukoosi ate nze ne bantegeeza ngenda kuttibwa kakati nyinza obutabaawo nga mukomba ku lukuusi naye ebigambo temubyerabiranga mazima nti bwe muba temusitukiddeemu kota pini tulina girwanyisa tugikube fulume mituyita akakunku k'eggaali ako mazima ku kyoto okwetekwa kuvaako ebyokusota mubiveeko mulina gikuba ennyonda eveemu. Anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Let Orania take over. Most of you people from the east are simply stupid. You are literally stupid. But they prefer to work with the northerners and the westerners than all of the rest. They do some good work.